Bizonto kale ulira namwe abatulize muri Bizonto zotalira zoto temuwakana komwe kale kuja era mwekulire komubugalo
kisiibo. Era mwebale nnyo nnyo. Tuvumirira abantu Bano bakakolokooto ababadde nga balya ng'ate nga beekweka nga bakeera bulungi nga famire ezunguse saawa 11 nga ddaako etuuse ne bagifuna bulungi nga bali siriyasi era ne bava awaka okugenda ku mirimu nga balina entalabuusi ng'abantu balungi kyokka ku ssaawa 4 ne baziggyako ku mitwe ne balyayo akatogo ku ttaano ne ziddako ne zivaako 8 ne bagenda mu lanki ne ziddako ku 9. nga balinda futaali. Yesu ebyo olimbye Naye tolimba ffe olimba Allah. era byonna biraba. N'olwekyo musiraamu Bw'obadde alowooza tino weebisse nnyo kumba oli mukunya obisse feesi eno yonna tulabayo ate nammwe abali eyo abatabadde bawoowe naye nga mu kisiibo mubadde musooba ne mubaako bye mukola kubanga mufa nnyo musiibidde bwereere. ebyo byonna poteya. Kyokka nammwe bali kyaddi Abasiibiddeko ba afuswa seeka yatugamba ng'okwo kwejayaka mbu guba munaanansi oguliko n'amajaani mbwejala eyo ekulumye ekulumidde bwereere. bw'oba ng'owulira Afusa omwami
mumanyi ala bw'abanona wano ala bw'abanona wano tulaba twawonye Bizonto Bizonto tukome wano mubeere